Kadaga Rebecca mama Kadaga joli wenenye Museveni yakuwa obutwa ate wenenye oleme gendera mu bibi mpulira okiwulira Natona yali speaker owengulu mu north amala bakozesa n'abatta omanyi muti okwogera kati nze sina kyenta ku Museveni kubanga nzo omukubagendo muwamba ate mu nsi omwoyo twamuwamba era kamba bulla Museveni wetegeke waliwo ekibinja ekimu kyengende tugenda kikulemberanga kikwata ntebe twagala siteta twagala ntebe sebo eyo yemu ku video ezamuletera obuzibu era okusinzira ku nteekateeka ezigenda mu maaso mu kooti bye bimu ku bibuuzo enkuyanja byalina okuvaayo annyonnyole akawonvu n'akagga akakwata ku bigambo bye ebyo byennyini. Butereevu nze omwana soda ngobye bumale ngezeko okulaba nga nkutuusaako updates ebigenda mu maaso. Nakusuubiza nti omusumba oyo kasookedde aveeyo bamusibe omwaka gwa 2024 nga guggwako omwezi ogwa December. Teri bantu bavuddeyo ku following nteekateeka zino ate nga bamwali mutandise omwagala ku TikTok olw'ebigambo byayogeranga. Abasumba abalokole abasumba bo beesuulira gwa nagamba teri yali avuddeyo n'agamba nti bakatteko eddoboozi eryawamu ogezaako okulanga tulwanirira musumba munnaffe apaana teri yavaayo wabula ensonga baazintegeeza olw'omukulu gwe Nachaz of recently osobola n'okusikuulinga akatambi wansi awo n'okalaba bamuyita Nabbi Robert yavaayo n'ategeeza nti ensonga lwaki abasumba tebayimirira wamu ne Gordon nti yali abalabisa ayinamu ku bimu ku bigambo yagenda ng'ayogera nga bibakuba kuba yavaayo abasumba bonna abanene abo bonna n'abateeka mu kiseera emboko n'ekaaba n'abambaza obugatto ng'agamba abamu basudde ekkanisa ya Kristo batwala abantu mu geena basinza sitaani kw'ossa n'okulya ebisiyaga kati ye ng'enjiri ye eno empya ebasabula so ensonga lwaki bonna beefuula kyesirikidde so ngenda zikutuusaako enteekateeka naye ye Robert yagamba Museveni asonyiwe Pastor Gordon Muzaale. Pastor Gordon Muzaale nga obadde okitegeera tyali mu kooti awere ennemba n'emisango egyo egyakalebule ali mu kkomera erimanyikiddwa nga ery'Ekigo. Recently navaani nkola video nenkutegeeza nagamba updates ngenda zikutuusaako nyambeko muganda affe kankaka okuba updates abeeri n'abibawa kuba ye ne mu kooti agendayo naye nze nja muvanga emabega kuba of course ayinza okukola akatambi ne kabaako we katatuuka naye nange nenkola akange ne katuuka kuoyo naye yanditegedde information yagoberera expo n'asobola okubimanya byonna n'atambula n'okukola ki n'okumanya. Pastor nakutegeeza nti yaleetebwa mu kooti ng'ennaku z'omwezi yalina okuleetebwa mu kooti ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi gwa January oba Gatonnya nga guggwako oba oliawo teyaleetebwa mu kooti. Ne tivavayo ne bategeeza nti mu lubufu obwennyini okusinza katambi ke nakola bamujja Ekigo gye yali ne bamupirimpya ne bamutwala e Luzira Maction Bay akeberebwe balabe ki ekituufu ekimusumbwa kuba emabegako awo omulamuzi wa kooti ya Entebbe yavayo n'ategeeza nti omwami ono alayika alina ekiwuka ku mutwe ekimutembejjoba anti buli baamubuuzanga bino ebigambo byogera okuggyako Museveni simanyi oli sniper oli ki obijjawa obirinako obukakafu ng'avayo n'abategeeza nti Mwoyo Mutukuvu yabimugamba ne bamubuuza nti Omwoyo Mutukuvu oyo aliwa nti muwulira ano mu matu kati abo ne bagamba nti oba omwami ono mulalu bw'abajja mu kooti ajja ne Bayibuli ate abeera mugumu nnyo so neba 31 nakutegeeza nti omusango baali bagwongeddeyo kuguwulira ng'ennaku z'omwezi 14 olunaku lwa Valentine February. Video yano njikoze olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 15 nabadde nina ogikola jjo ne information namufunye late nga sagala kuwa info ali half baked kuba ensonga ze tulimu ziri sensitive ate wetaaga omanya ekituufu so njikoze olwaleero ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwa February omwaka 2025 so bayongerayo ne bamuyita mu kooti ng'ennaku z'omwezi 14 era nze nali manyi tebijja kubaayo nga manyi munaaye keri nti Valentine lunaku lwammwe abaagalana abali mu laavu era nali manyi nti n'abalamuzi bajja kubeera mu laavu naye eky'omukisa omulungi kooti yatudde ne bamuleeta katwadde tulinda enteekateeka ezigenda mu maaso tulabe kyekiddako kubanga omukulu kankaka yatutegeeza nti Pastor Gordon Muzaale baafuna lawyer ali standby okutandika owera ennemba n'emisango gye agitwale mu maaso kati ne tulinda omulamuzi
era by the way limited tebamuluddeko nnyo twabadde tumanyi process genda tambula tuwulire bingi omusango bakutusomere n'enteekateeka zigende mu maaso naye omulamuzi yabiisizza mu mangu nnyo omusajja ne bamuleta mu kooti kyensobola okutegeeza akoze bwe yali si bwali bw'omutunuulira omusajja nti waluba luwanvu ebyaddala luguddemu era nga bumanyi embeera y'ekkomera you can't be the same. So ne bamuleta mu kooti n'ayimirira bulungi n'awanika omukono nga bw'omanyi nti era yonna okuwanika obeeko nawe kyoyogera naye obudde obwo tebwabadde bwakubaako kyoyogera nnyo okusinziira ku nteekateeka z'omulamuzi ze yazze nazo nga yalina otutegeeza ennyo. Omulamuzi ekintu eky'amaanyi kye yatukoledde kwe kutusomera alipoota namutaayika ey'omusawo eyakola ku nsonga za Pastor His Grace Gordon wava mu Gordon Muzaale ye Gordon Muzaale oba nalukalala w'obwakabaka w'obwakatonda. So yatusomedde lipoota ey'omusawo n'atutegeeza nti okusinziira ku musawo bye yakebera n'azuula omwami ono mulwadde alina n'ebirwadde eby'obwongo alina n'ebyobulwadde ebitasobola nze nali simanyi nti bamunseeriro n'ekirwadde ekyobutasobola kwekontrolinga nga tosobola kwekomako nasose kiraba ku ono nga kikakasiddwa abakugu nti Pastor Gordon alina ekirwadde ekyobutasobola nakwekontrolinga okunyiganyiga amangu mulwadde muyi era okumanyanga nti mulwadde muyi omusawo yawabudde kooti n'agamba nti omukulu ono tali ready obulamu bwe tebuli ready wewubanga mu kooti jangu mu kooti obulamu bwe tebuli ready kuwozesebwa mulwadde muyi alina osooka atwalibwe ajjanjabibwe ebbanga eritali ggere nkaddemu kawulire. Omusawo yategeezezza okusinza kwa lipoota gye yawadde omulamuzi w'entebe gye yatusomedde olunaku lwa kawungeezi ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogwa February oba mu kutula nsanja mu lulimi lwaffe oluganda oluwoomu eddaza 2025 nti Pastor Gordon obulamu bwe status y'obulamu bwe tasobola kuwozesebwa musango gwonna tasobola kwenganga kintu kyonna obulamu bwe buli ku stage mbi nnyo era n'ebbanga lye bayinza omujjanjabira oterera asobola okugasimbagana n'abo be yakolako effujjo oba omulamuzi teryagereddwa obujjanjabi bw'alina ofuna kyekijja mu mutwe gwo mu bufunze abatagenda kuddizibwa mu kooti paka nga bategeezeza ekiseera nti kati ng'omusawo akakasizza amukebedde alaba ateredde okugasimbagana n'omulamuzi. Wabula mu alipoota mwennyini ng'emaze okusomebwa omulamuzi ategeezeza nti fayiro ey'omukulu ono bagenda gisindika ewa minisita wa justice then minisita wa justice y'anaalaba ekyokukola. Waliwo ne statement gyakoze fayiro esindikibwe ne mu high court. Ebyamateeka sibitegeera nnyo n'ekyempulira kye nkugamba kati gwabitegeera process ebeera wakati awo bagiyita batya era nsonga ki eba ekikozeseza bwetyo era misango gya kika ki gye bagamba nti guno omusango katugujje mu kooti tugutwale wa minisita wa justice, guno omusango katugusindike mu high court, guno omusango katugusindike mu supreme court. Kati Pastor Gordon mu bufunze ebibye byeyongera kubiyiwa kuba kakati akalembeekeza tubadde tukalina mu kooti wano omulamuzi atandike omusango tandika owulirwa nga ne oludda oluwawaabira lwaseetinze dda lwawawudde dda bannamateeka baalwo abagenda owuliriza omusango naye kati tekyali kumuleeta mu kooti olwa lipoota y'omusawo gye yategeezeza nti obulamu bwe tebuli lwedde obwozesebwa ate ne batutegeeza nti mulalu Pastor Gordon mbu mulalu si byange lipooti we yalaze alina ekikyamu ku bwongo kati ndooza ali kujjanjabe kati tulinda kuba omulamuzi ategeeza nti fayiro yasindikiddwa ewa minisita wa justice then oyo anaasalawo nti oba omukulu mukole bwe muti oba mukole bwe muti oba mukole bwe muti. So gwe wenna agoberera videos zino nga buli video yonna gye natandika okukola
from day one obadde ozirabanga neno ogirabye tovaawo nzija kubandu kutuusa ne bwe lunaadireeyingamu nzija kubandu kutuusaako otegeere ekigenda mu maaso ku bulamu bwa Pastor Gordon Muzaale nalukalala wa Yesu. Waliwo n'ebigambo byategeezeddwa nti abaana ba TikTok mbu musalamu obutambi mubusalamu vidiyo empanvu kati abakulu ab'ebyokwerinda bwe babulaba ne balowooza nti oba statement omukulu gye yakoze yakoma wano kwa waliwo yayogerako nti ye sniper kati munaye ebyokwerinda olina bategeeza osomerawo bwa sniper era emundu kuba ba sniper babeera n'emmundu ezo zikubira ewala emmundu zo ziriwa sniper ogenda kukuba ddi okubira wera oli disaata oli ki so obutambi obwo bwonna bwamuleetera ki obuzibu bigambo bye era nga maliriza ngenda kukuwa bu vidiyo bwe bubiri ebimu ku bigambo byayogera ebyatuwaawaza amatu. Nze omwana Sode ne Export TV mbebaza mwena abatu following enamba ya Facebook 0770 mwendanyanya 266 in case ngagala kwogerako naffe oyagala tuwa mirimu kulanga tugenda kulangira advice eyo enamba yaffe gwo kenyina ngo ina story oyagala justice na osobola okujja story on publishing ne tujiwa abalabi abasharing. Thank you so much. Mikono jafa abali ebweru ogwanga mwebale nnyo abali mu gwanga lya Uganda mwebale kadata ka buseere emulemezamu nga sina kwa video ziri ezimu ku bigambo byamuletera obuzibu akaka keyawandira government ya Museveni okumuwamba nabiki nenda soka nkujjukize mikwano jafa ba Cambridge Junior School somero nolisangibwa Matogga Kito somera ddungi nnyo Kisulo abava ebweru n'abava munda esomero lino lya primary deke ya menawe ebiri omwana kasomutwala ku somero ebintu byonna bisanga ku somero talina kyatwala okujjako engoye esooka ku mubiri panti bayika bulega byokka esigadde engoye casual wear abisanga ku somero omwana bw'omutwala tebamusomesa bya mu class yokka bamugattako ne ku talent ye bamushaping omuyimbi nafuka omuyimbi omulungi abaana abayigiriza okukuba ebivuga byonna ku bwereere fees zo gasowayo fees byonna bikomaawo babayigiriza okuwuga kusamba akapiira n'ebintu birala nkuyanja security ennungi ekifo kigazi balina ne eddwaliro bajjanjabira abantu ate mwe mikwano gyange abali ebweru ogwanga nyongera okutegeeza nti omwana osobola obbamuwa contract yo yonna ebbanga ly'enaamala ng'oli bweru ng'okola gwakwogerako naye bakuwa account kwoteka school fees z'omwana wo directly temubeera mu third party ne broker nti sente kansoke nziweereze soda azitwale ku ssomero no sente ziva direct wozijje ezigenda ku account y'omwana ey'essomero so mbakubireko ennamba zaabwe awo wammanga wamma mubangula abaana bammwe kambawo obutambi buno sigenda kudda nze nsibulidde wano Mukama Katonda omulungi abankuumire 2025 tukole nnyo n'amaanyi tukyuse embeera tulemezeemu baba aba Museveni bajjajjaffe bakola ensobi ne baaniriza Museveni bwe bamwaniriza okiwulira ne bakola endagaano ne Museveni omuweereza wa sitaani ne bamuguza eggwanga lyaffe Museveni n'akwata eggwanga lya Uganda n'alitwala emagombe ewa sitaani n'alitunda bw'amala odditunda ewa sitaani ekiri mu Uganda ekiri mu Uganda kuyiwa musaayi kambeko kyenkubuuza musumba ekigambo ekyo kyogedde nnyo nti Museveni yakwata eggwanga lyaffe kankubuuze mu ntandikwa bwenga akiikirira Yesu Kristo wano Museveni yaweerezaako ng'aweereza obukulembeze nga buli mu Katonda obukulembeze buli mu Katonda yajja na sitaani mu ntandikwa yaweerezaako ng'atya Katonda kati nga bwe nabagamba nti DNA ya Museveni ye sitaani Bayibuli yogana egamba sitaani gwe tusoma mu Bayibuli ayagwa muggulu yali ayitibwa Lucifer yali ayitibwa ani Lucifer naye Bayibuli yogana egamba yali ayitibwa Lucifer ng'alina amaloboozi 18 sayidi eno 7 n'eno 7 nga yasinza nga administrator mu ggulu nga yasinza akulembera okusinza n'okutendezeza Katonda omulamu ekyo kyennyini kye ngamba Musumba olaba ne sitaani yaliko omulungi Museveni kwogamba tabangako omulungi yadde tuli ku nsonga ya kuwamba Museveni nkiddamu nze omu ku bagenda okuwamba Museveni era n'abatuwuliriza mwena gye muli abaana ba Katonda abeetegese tugenda muwamba ate mu nsi y'omwoyo twakimala dda Musumba kyenjagala otereeze kye kigambo nti nno omusumba Gordon Muzaale kiriwo kyentereeza ogenda kuwamba Museveni sijja kyekyo ekyo mukitereezeemuko sijja kukitereeza era ndi mu kubategeeza obudde bwe buno obudde teri bulala okiwulira obudde teri bulala
Museveni agenda kubwa nga teri sasiri fulumizidwa tekyali musayi gugenda kuyika wano mu Uganda ebyabadde agamba yasimba emundu wano nasimba wali ne wali okwo kutiisa kukola ki kutiisa our God is not a joking God ne bino byenangirira Museveni ne NRM tebalidda wano ate njagala kutegeeza Museveni lino eggwanga teriba nkoli Export TV to the world.